Nyanzi kadi ya NRM yagizayo bagimubanja nakati buli bamusanga be NRM bambanja kadi ye yagibawa agibadize lwaki agiremera n'okumuyita obwa chairman kiva kuba nti chairman we NRM nekyaki akiveeko ekyo bwa chairman naye kiba chairman takita kadi tagita atali mwene UP ate yawaayo abaana baffe ababe bali Bulaaya wamulabye muwala we nga ali Bulaaya efe dadi mumute ali Bulaaya bano bakawaida bambi bali wano bampale enywera muguwa abagale nchuka chuka bagale dadi waffe n'Oluganda alwogera bitega ayogera Luzungu lwerere oyo bichepera so kulwana mu struggle badira mu saaside zebagamba bajja kunkubira mu birala era bijja kuba bituufu kubanga nze nekkiririzamu ne bwe mba njogera ebigambo mbyekiririzamu era batuuka ne bambuuza wadde oyogera bikibi ebyo nesi kunsi babiwaana ebyo nekati statement erinti bangambe goli musajja waffe tubuulire akolera security era n'abaana abawaayo katanda n'olya muwaddeyo Lubongo yabagulira ebyambalo n'abasiparedi nga tebali amunyega nekati abo Lubongo ne katanda bavaawo kuyingira struggle banyiga nnyo government ni yabayisa bubi yabasomesa ne bawe emirimu emirungi ne bagenda okulanga abantu abalala babona ne banyiga ne balumba sajja yava Harvard obunyivu buyitirivu ne agamba siyinza kukkiriza bino nga alina omulimu ogumusasula milioni nga 2 buli mwezi alwanira muntu wabuli balwanira abantu babulijjo amusajja wa amaanyi balina omutima bambi babuuze baba bali mu lotale abo bonna benjoga ko tewali ali mu lotale n'omu lotale gye tusanga ebyo naye mu lotale tebaliimu abali mu byabufuzi gero noonya omusaala gwe bafuna mu political party gye balina Nyanzi ali milioni yaga omwezi tena kyagaza baka bwa parliament naye ate obulabulunkani omulaba mu south n'omulaba mu central n'omusanga n'agendako ekira n'agendako wakati ndamusanga waffe kimanya kabonera n'ate omusanga ekimanya kabonera ng'atijja ebipande kati ono audience ye nga artist yakyagiyina era agimanyi kubanga abantu bamukkiririzaamu n'okutegeera bategeera kitono tebabuuza bibuuzo abantu bamukkiririzaamu bategeera kitono bategeerera bategeerere ekyo nkyogedde over and over obwongo bwabwe babumwazika yabategerera ekyokukola so tebabuuza bibuuzo naye olunaku lubalikeera ne balabayo akola ebituufu nga bya ddala anti bajja kudduka nga badduka wa Besigye musajja watu wano nga tebana balinya kaboda wano gwe nkutidde iki kati bwagirinyira wanani amuvaako emabega bayinza gamba dokita bakowereza dokita neruli nkugambye balira bakola ebituufu nga bya ddala bajja kudduka emisinde bajja kubanga ba prime minister ba Bungereza nga babalonda olwokulu bagamba nti oyo avuddeko emmoloko 8 ezikubeerako zonna zikubako n'osigaza emmotoka eji n'omukuumi wo zikyuka esanyonyi yasoma ne mukyala wange ku St. Lawrence nga ono ali ku scholarship ya State House St. Lawrence wano Kabakazi Lake ku university secondary awaliwo secondary tomanyi nti yakyuka bukyusi yali college yasoma ne mukyala wange nga baana ba State House mukyala wange nga bali baana babagagga era nga bana bafuna strip ezigenda e Bungereza zibeera z'abali sponsored by the state ne baana babagagga ndiweda profile ye omusajja mwekuloza bwaba akyewakana aveeyo agenda kisomerangako gwe teweebuuza bwe yafuna omulimu ku UBC nga ali under age twalina tukume bino tukume byasaga no ati katiza bikuga gwe teweebuuza bwe yafuna omulimu ku UBC nga ali under age kati baba leading mu struggle nabo bannayuganda muddamu ebyekitumbavu bobi wine bamutomeza naye amanyi alina abantu batuufu oba bamugamba bigambo ki simera kumanya ebyo bamugamba bangamba nti ipopa yamuwanga milioni 5 okugenda struggle gwe nkutidde naye manya suddewo kalimuke ebyawa genda interrogate ng'omu ku abo Nyanzi na kati chairman we NRM omuntu yekka ali ku top management nga tabibeerangamu yali Bobi Wine ane yalina obulandira bwa Kayihura kati be balidinga struggle banyiga abazo gaggawala banyiga nnyo oli bamuwereranga ate ne bamutwalanga n'ebweru ku zi trip banyivu nnyo government ne bayisiza bubi
njagala kuwa assignment genda osome dictatorship munsi yonna omuntu ng'abaddemu emyaka 2 okudda waggulu munsi yonna characters ezimu bawerera abantu babateeka mu bifo nkole ya Gorbachev America yamukozesa paka ne mutwana afuka president wa Russia era yakuba USSR ekibu kati opposition bajibaleta mwine bwende bakolapsinga nga yabwe tojjukira nti Besigye amala okugamba nga amaze okuzanya emizanyo gyagikoye n'agamba tagenda kuddamu kwesimbawo awono kwe kumeruko kwa manyi ne tutumu because balina okufuna candidate lero kwesimbawo banga space yali alukwago najitya omanyi mutitizi nyoyo yasinga n'omugamba kali togenda kwa president bwaba ina akawumbi akakuwa agamba mugamba ngi sente zizo zitwale nito kitoddamu kingamba oyo bangamba nebo gawe nti oyagala mwesimba ko nategera kubirirawo simu kugambye bwoti genda omugambe tukweta kwa president bwana balina akade ka dola jaka kuwoleme kuddamu kyogerako ngati mutitizi struggle kati ye timu ekulembedde struggle evuma abobutayi evuma abobukoti ere kulaga nti egusa ne mu myaka 4-5 tubakoze kavulunaka okujja ko ne batanso okuzanya obwajjati kati awonsola n'okulaba lwaki bakuba bano bampuuga kuba tebali mu kibalo kyabwe tebali mu bibalo kino kirala ine equation ndala era timu eyo let me tell you timu eyo giraba mu interview yokubiri njagi kusunsulira timu nkubule lwaki ba composing ekintu ekyo and how ne yabayamba nechavira ko go electoral commission esimu yava bye bakola bali kubagobene bali I will tell you mu second interview kakati ino subscribing sebo nawe nyabo ate njogera nga ndi serious ate nange ndi serious sebo part 2 enkambwe muko ate bonjogera ne banna ebintu bino birumye omuntu bonjogera ne basimbwa Paulo Kagombe bangambe kibina be bakitusa anti bakikyusa kati uliriza simbwa Paulo Kagombe ekibina bakiwandisa mu 2:5 bye bibina byokyegere bye bateekawo bonna bakola ebibina ebyo bali ba iso bonna bakola ebibina ebyo olubanyo lwa DP okuzira nga pate okweta mu referendum bakola ebibina ebyo bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Kwata asangibwa ekyaggwe emukono nkola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula okutereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 0750014 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonna lutambula wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuuzako nti wasiibye otya wasuze otya oli otya mu ggwanga mwotulabira mu kitundu mwotulabira afunye okusomozebwa okwenjawulo fiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asa okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NEED kibiina kya byabufuzi tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaliro naye kasooka kubuuze tutandike Ssaalongo wasuze otya buuza abantu sebo ndi bulungi owasuze otya nange ndi bulungi njagala n'okulamusa kubabeera ku programu eno n'okubeebaza okuba nti bagibeerako olabye wonna tutagetinze nagala nja kukuba essuuti yange omusajja atagire mu tisaati anti kaakati baatugoba mu masuuti n'obutaayi abantu tebakyagala ba butaayi tebakyagala ba busuuti wina kubeera freestyle because tuli mu struggle ekyo era kyova olaba neewuunya n'okwewuunya ate bakyali bafe abaawa Nalukoola kaadi ow'obusuuti n'obutaayi kati kyogamba abaana delivaringa bawagwe beetaaga si gwe baagala andi kati fe babitugobamu wanti ne NEED anti kati era ekizibu ekiri awo byemu ebyo nze ntera byogerako mu ngeri y'olusaagiriro nti foot soldier representation yetagifunye mu ekyo okitegera foot soldier omuntu gwe yali yeetaaga for example yalinga Magala oba trenches abaddewo oba kitegera wa ghetto oba omuntu omulala yenna naye nga abibaddemu ategeera ensonga ezo naye kati bw'oleeta ow'essuuti lw'amatayi atambulira mu Range Rover embeera ya wansi takola ki naye kati ate bali yabawa sikowa kubanga balina okuteekawo ekifaananyi nti tetuli bayaaye ne bano tubayina naye ate foot soldier ate ye baba mulese ebweru Magala bamukubye ekikono kati foot soldier gwe basomero department ya foot soldier ina beera ki
baberanga bayizi talina bunye buvunanyizibwa bwa maanyi kati yo gugwe yakola essomero kwanga essomero tabamba bayizi eri basomero otegedde kati ne bano abali mu management ba teacher bani kati tali yeyo mu buweereza yo gogo bagwanduulu kutimba bipande na kulonda kukomaawo kulonda kutimba bipande na kuba ndulu kati ebisigadde naye nga ate bandetazi kyalinga ekyamazima agwa mu byabwe olaba Khalifa Khalifa mulaba Khalifa naayitamu is the best foot soldier ati kati asobola okujja mu abo nti ali mu style zaabwe kanti kyenjagala okulaga no oba foot soldier tebuliko kibiina kati eno lwakwa nti tubumanyidde ku line y'abannaffe bali but foot soldier mu context tegeeza representation y'omuntu wa bulijjo ono owa bulijjo ddala otegedde kawaida otegedde kati Khalifa abadde byekiyaayi ayimbye bitagadde bikola bitye kati ato yasobola embeera agwawo bulungi amanyi basika chapati amanyi bichi abitegeere bikomanda abijja amanyi okusula ku njala so kati bojja n'omuliramu ensongazo kyangu kyazikola ki kyazitegeera oba waliwo omulenzi wagubanga olugundi mutazindwa ali independent naye ali ndowooza oba ku FDC PFF ndowooza naye ali mu middle there muyivu nti enaagwayo naye ate ne mu trenches akola ki gyali okitegeera nti oba yagadde ku balansinga ate osobola okuleeta oyo n'atuulawo nti eno gyali n'eno gyali kati nze kuba candidate then kati ate omulala asobola okukola ebya Sseggirinya ebitalina makulu ate ye Luwemba oba ye Luswa yali PA kati ate oyo eno class ene yagwa yatagiri mu computer atali mweri kate Khalifa asobola okubaako wanyigiriza mu bayaye bana abali corporate osegera abayaye abali corporate asobola okubaawo n'abawansi kate Luswa yali ddala wali kati ate ye futu bigere kabisa kate mbadde manya agwa mu Sseggirinya yono gwe bayita Moses Nsereko kati Nsereko ate munakatemba byanjawulo Nsereko munakatemba actually Nsereko agezaako okufitinga mu script etali ye wali bakuwaddeko party ogizannye ku stage kati yangaze kujjayo nga nti nzanye ebyokufa sibisobola kati osobola kumpa byakwambala nga ndi CEO ndi boss naye ngamba nzanye bino nga ndyanye emmere biki onywa kati sibisobola ebyo naye osobola kakati kamugirano so kati Nsereko azanya kitali kikye Nsereko ndowooza ye ekikyakifunye nze azanya kiyungo naawe nga bebi yabifunye bamumanyiza bamutegedde teeke yagifunye ye kati ali mu kiyungu abatwalirawo kataka era yatrendinga ku social media yatrendinga so kati nze bali abantu babiri kuwadde Khalifa nenkwa Mutazindwa nenkwa ne Luswa kwabo endago obufunya asobola okuweereza abantu abo nga Sseggirinya byali bikola ki naye kakati ate bojja n'obajja mu class eno n'obatwala oba obaleeza akaguwa oba baleeze kyova olaba ne ku ground nti taliiko bamunyigako obunyizi actually ffe twamufudde candidate wa Jati yeri mumukola kati anti kyegambye nti candidate wa Jati kati fe abadde mu byobufuzi olwewe mba njagala nkwateyo polisi nyinza nogisaswegajo ntwala tuli wano tugenda kuba ku ssaawa 4 n'ekitundu nga tuli kodinga jangu ogambe tutwasabye lukusa tuvumirira gavumenti ne batwala enti ne mukwata video negenda viral kati batuvudde bakuba waaki okwogera obwogezi ne munnamawulire ngekikutteyo abamawulire abantu batandika okukubira interview babadde bakuba bakubye watama walirabye kati ebyo tubikolanga naawe bw'olaba kito kikwata tubikola kati kankubuulire nyinako olukiko nali ntegese ne lugana okukwatayo ne mpita poliisi twagenda okubalanga ssaawa 3 ziweze nga abantu tebannawera poliisi nekiyingiramu mugisasula tugamba manyi abantu babadde bazze naye poliisi yabiguddemu nawo wakana gwe twagirabye tebati yabiguddemu obategera kyetegeeza kati faaba bibaddemu tubimanyi era nze ozanya akatambiko nenkalaba kati kyova olaba bambya omuntu waffe gwe muyita fuutu soja alabye ennaku ndesembe bamuzanya kacyanisa okamanyi bali bakuzanya kani akalengedde bakutyanga bati chaka bw'oteeka wano kaviira yeeno
Boteka ono kavira yenu kati futu soja aloza bagenda kati futu soja aloza bagenda muwa magala kati magala nga kivamu nenga bamugamba kati gama nja muwagira kati magala nga bamuwa office ku kitebe nga achuka ngadda wano nga ono wamuteka wano kati gwolowooza nti game etambulaga mwajibaze ba futu soja ne in actual sense game ndala nnyo game plan ndala tabirimu era wetugenda ntse mujja bagamba nti ebyo mujja kuvuma mujja kola byonna nibe tuba tulimbyo obuyinza n'okugabana ebyokulya temubaayo era bwe mujja kutimba ebipande mu kuba enduulu ebyo gabana obuyinza kati babasala ensawo ko Uganda tubabasala ensawo simanyi byempulya babituufu asi bituufu ebyokuba nti yasasula yasokera kali yasasulira naye kati bwe bibanga bituufu nga kali yasasulira teni babasala ensawo ekyamazima nibo oyita ku ground owulyanga abantu kale lwakuba batuwadde naye kale lwaki bawona omwana ono yali wa PA wa Gundi kale wakiri bandireese magala naye kati magala lwokuba tiyalina ssente ono nga alina ssente ne baleeta oli I mean really kyandibadde kirungi nti mu byobufuzi bye tulimu abantu bawe ekibagwanira abaana beekawempa abo abantu abo bafuutu soja nga bwe tubalaba bayina gwe bawuliramu emirembe n'essanyu gw'omanyi kyandibadde osinga magala yadde kaadi awo Allah akbar kabir omanyi kyandibadde awo jamu omanyi kyandibadde waawo naye kati wano olina okunoonya poliisi ekukwate ekukube mugende vairo mubiwandike wandikaawo sympathy gye naye am telling you lindako oyo omwana bamuwe akalulu ayitemu mujja kumbuulira bw'aba yasobola okutunda ekibiina eky'emyaka 6 ate kati yali ne mawo tiyali ne mawo tiyatunda dipi bani badde bannamateeka ba mawo ng'atunda dipi si abadde munnamateeka era abantu bonna nga baganya ogenda eggulu ye yali eggulu kati kikyotegeeza nti yakitunda era ekyamaani wa dipi ekawempe era akyali kyamaani nakati now how did oŋŋamba otya nti omutrustinga nkugambye bafuutu soja babasala ensawo abaana ba dipi obadde obalaba tebafugwa tebagambwako era yajja bagamba nze ndi muyivu ebyo bye baŋŋamba ebimu nja kubyetegereza kati nze munnamateeka omulamba nkola ebyo mukyankalane mumuvume mumulangire watunda dipi wali biki ng'abamaze kaadi agiina ayiseemu takola bye mwagala naye kati alina okubikola kubanga kaadi ayagala n'okuyitamu ne bw'anaamala nalukola gwe mmanyi is a gentleman togenda mutwala mu trenches tasobola okiteeka naawe naye kaakati mulowooza nti muvudde omanyi kye bagamba okuva mu sigiri n'ogwira ddala mu muliro gwennyini guli ate ovudde ku kikalaayi n'ogwa mu muliro kati kyekiriwo era wetegereze mu kaseera katono nnyo bagenda mulangira nga balangira Bashir nga bonna bafaanagana si bamuliraano bagenda kukola ebikolanga bye bimu teeka waaga abaana baabuuza nti bano abaana ba NUP babasibidde ebbanga eddene Nalukola yagendayo dde abeera mu misango gyali profile eginaamulabisa egyaba NUP walimulabyeyo abakawaida bali mu myaka 5 babasibye gw'omulabayo naye gino gyali profile gino agikola ki nga waliwo okubagizaawo abakulukulu awo egiriko kamera ez'amaanyi abaawo sebo oli tumumanyi kyogamba mweno cooperation ya DP n'NRM Nalukola agitegeerako ye ate yabadde munnamateeka wa DP ng'abantu abalala bonna bagizize ye yasigala nga ye munnamateeka awolereza cooperation agreement yagamba okolagana Museveni kirungi kyekisobola otuwa obuyinza kakati jjukira nti mawe yali yagamba nti waliwo bagenda okuba obwa state minister ba commissioner abalamuzi kati aina yali alindirira bulamuzi ne butajja n'agamba bano abayaye sijja kuba nabo ate eri wali akajja kaguddewo okitegera n'asamba akajji kaliwa kali kati gwolooza agenda kola byeyagala nze nseka ennaku zo ndi freestyle era mbetunuulira neeseka nenga akakati bano bagenda batuvuma ab'obutaayi simaa biki ne baleeta owakataayi ng'ateke kasinga gwe miru gyolabidde Nalukola ebbanga weno olemuleko akubye ekikumba ate ne tisati namulabanga muzadde yabitandise kati kubanga alina kyabala bajja kumulangira nga nseka abalumya omutwe nja kuseka kyogamba Nalukola ono ayina
va umpito gwagendo sanga mukawe mpenze bade manyali ku Muswete si Muswete njagala okitegere nti Nsereko yazze Luswa yazze abo naba ba NUP Luswa aina ground ye boyita mu Luswa aina ground Mutazindo aina ground independent yo ali independent aina amanya agasinga nani na goli naga nambi kati alijukira nambi ani mukola kyo nali but kyoto erabira kimu NRM mu bino ebyokulonda especially by elections ebane ba candidate bameka babiri bano awayo gubalina kadi no gwabasibe kiwani kalija kwasanga tu cooperation agreement ye jali ne yajja bikola ebyekimpukumpuku because that is the usual politics o cooperation bwebuze kye kyamunyizizo okuva mawo emyaka jonnena abadde ne mawo kubali bakola cooperation agreement yanyize ddi nga Segirinya amaze okufana anyiga na ingira ni UP nga amaze okola opportunity even Segirinya yali model yali akubye ebipande nenga anti nga akubye ebipande nga abala ero kitambula ekisanja kigenda kugwa ku kibako mwaka gumu gwe bakusubiza obulamuzi tobufuna bakusubiza oba settlements tobufuna oba commissioner tobufuna gwe tokuba nkyukira okuba nodduka wamulya dinga avayo nakola statement bannange DP bye tubadde mu bino wamulya kuba byogera simuulirangako ne va umpito yaliwo oli wa DP mawa agenze bitiki balala babyogeranga kakati yabyogeranga nze nawagambira omuntu andikwa kadi mujiwe nalukola ati on risk nze ne bwayita musimu ina musuubi because omuntu ameranga anti uliriza muyivu siwe bukola abayivu banji babaddewo bakozi bikibi bakoze anti mu parliament jagenda bakolerayo mateeka anti bakolerayo mateeka tetukiganye amateeka agamanyi amateeka agenda kwetaga bya kulonda agenda kwetaga ki kutakuta bameka mu parliament bameka bali mu parliament nga nokugera tebava mu bigambo bayitiriwe wawuli oli agende bagenda omukuba yagamba nti mpuuga yankuba oyo naye atuleke kati ya mpuuga yakulemesa okudda balonzi bo oyo atuleke ababalonzi ne mpuuga namwisamwe egaali namugamba nakuwa ebintu bya mirundi 3 obisome waddukanga misinde ye kuva navaako wakogera emeka walizira linga kulemesa so aba abantu mubatunulire nga bwe bali era saagala mbalonde nga mbalinamu essuubi nti balina kibagenda obakolya tewali neno system eriwo bintu byakulya bantu bagenda kulya buli tewali kale nga bwali wenkyukakyuka ennyo abadde mu DP agala enkyukakyuka omulabeko mirundi emeka akola press conference z'okwekandaga ku ebintu byalinnya ebbeeyi abantu nebirinnya ebbeeyi abantu bakaaba abduction zibiko nga munnabyabufuzi gwe kyekyenjawulo ng'ojjeko okgenda mu kkomera mu kooti okwolereza abaliyo kyekyenjawulo ndeka tontwala mu ebyo yamanyi naye gwe kyegambe kimu baavudde mu kikalaayi ne basuula mu muliro ekyokubiri bafuutu soja babasaze ensawo kandidate waabwe yali magala nakubola ebyamutuukako era bamuwa omulimu ali ku kitebe wali kati ate biveeko guno munene naawe ne sente ali milioni nga 6 kati zibamuwa mu mwezi abeera walinde mpaka lwanafuuka chairperson of electoral commission omujjuvu kubanga Walukamba alina okudda omukalu yagenda ku resigninga Walukamba bivaako ekyokubiri bamuteeka akazito kandi bali tebagala jiwa Nalukoola naye embeera yaliwo agamba sawa kubeera mbino bya kiyayi mayi bino byonna bibamu bw'obanga oweereza gavumenti olaba nga bwendi wano magala yalina omulimu bwendi wano mukama wange ankubira esimu laga nsidayo ne nkulaba mbya interview n'ogaana kati ubona akola ki mukama awo kabuleta ngambye ate nga nziramu era osikukkiriza why wechanga bijirwa nawe notandika siwe bakola oli munaye bijirwa zisinze bijirwa oli general kati ze ndi general zizi nsonga z'aba general sibo tozinteekamu eza bijirwa oli general atwala region namba naye yagamba Eastern gya control yali bagenda bamuyisaamu eggaali abeeni UP ayo bagero jimuyisaamu nga dusali Kampala kati balwana yeye NRM balwana nagamba struggle tukyagiriko naawe struggle kati struggle strugglinga feka olege strugglinga naawe strugglinga gwe kati struggle tokyali birimbwa kalijako Museveni abantu bamuvaako alijako mukadde wanamaanyi okumweyongera kati abantu ngana okudduka bakola ki batandise kukikulabisawo okola bya kiyayi emisinde jaddukanga alambula PDM tuli wano ffe tuli mu kuwaka Nalukoola kadi kubanga yalina sente magala alina ogifuna tebagimuwadde Luswa alina ogifuna tebagimuwadde Nalukoola nga azigyewo zibaleetera isi munnamateeka milioni 3 munnamateeka afuna sente naawe
So wakati problem je tulina yeyo nti one society fawe abawoza ntugisaida tutujua kye yagala tujua bye twagala era tubagamba atolwe mwino okulonda kati ekiragira ekiri wali buli we nipyo nakulonda nalukola obo mwagala tokola ki mwagala nengo era bajoga nti pate bweto yasazeewo nze nakugamba nti singa bali baagala kufuna candidate omutuufu olukungana bali kuba mu Kawempe North mwennyini era buli ombo yayogera awo endulu nevuga nga yanalukwaga nti kyekyo nevuga nga yaluswa nti nevuga nga yansereko kitegeera ebine byekiyaye fe tubadde nga mu bino ebya nasomere Kabwoko twalina nga education week Kabwoko kiri Masaka nze byonna byenjogera byebuddu eri si bino byamwe byekiyaye kati nga tugenda mu kuyimba ne waberangawo ba adjudicators wali anti obigwera okuyimba n'obubonero bwawerawo Kabwoko yasinze bulinda yakubiri era nga bakunyonyola obubonero obuzze bulinda yakubiri kitanga yakusatu ngire bababuulira bano basinze mbazina amaganda bano bakubye nankasa ne mukatemba bano basinze kati gwe byeni UP bamaloko ba adjudicator we bali babuze ebibuzo babo obubonero obubonero obutwale nakwenya ngate babikoledde wali nakunya atenga totunyunyudde ogambe bugambe unafunye 71 kuchi unafunye 60 simanya bichi kuchi ate tibatu bali gato baba mu field botwage ndongono wakabi luso yali abasinga ku field nenga ate ono ali mu kyakubiri yano we yabagatidde mu debate ngafunya 5 nafuna 3 wagenzo bugatanga oli asinze wabirabako sabiraba kakati kyegamye nti ebyakiyayi babyakiyayi kati kankwigirize kintu kimu bwo baganga waliwo kakunizo ne bateekawo kye bayita commission of inquiry akakiiko tikabulirize umanya bagenda kubikkirira bituufu wekola batoteyo commission of inquiry wabadde obubbi ku need kalizo kwesanga obubbi wabadde mu president wekyakola taddewo akakiiko kabulirize ate yaketerawo ate yako matovu musajja we Matiya musajja we tugenda okwoga nti obubbi tebwabaddewo babadde bagezaako bugeza kuyingira kati ate report yo tujyogerera nnyo laba twabagamba so ne mu government ne mu bibiina the moment you see commission of inquiry manya balina kibagusa kyoga abantu basobola kukola conductinga kunoonyereza okwo mu constituency mwennyini byali byetaka ku kitebe byali bya kitebe ebyo ekyokubiri bemala okweza abantu interview wali ate mwawe nakunya mugato buwendo tebasoma tebamanyigatta kali kyota tebazina kwa mubugabira ku 10 oba ku 5 unafunya 3 mu 5 bandirangiridde nti wano mu debate je tuvuddemu nalukola abanyoddemu akendo yafunyana mu 5 oli twambuze ebibuzo mukaaga yaseko 2 ate buli kibuzo kyali kino oboni 7 mutugattamu yafunye oboni 14 oni yafunye buno neka tulinde tetugenda kusalawo ebinaba mu field no mubawo ngamochi mind ya debate ebyo kakati tuje bya field obaga ne timu ezagaze mu field zalese tubirinda wano neka tulina wakwadde webiri management egenda kutuula ateko eddemu kola evaluation kubanga yena scrutiny yenjawulo naye yo eya management etwala obonera 2 kati nga kubate ba constitution plan y'abantu aba abasatu baganda lukola babiri bagamba magala tanta lukola wangudde because ononya transparency kyaito obwerufu neto yinza kweta bwerufu ngato bikkirira bituufu kyobola bakugambye gaya ina resistance ku ground balina mukwata mu enkwata ezi apikinge Bobi Wine ina okuita empty ezi walabya Khalifa akavuluko yakobye ebanze kulaba muyimbi ne wakalabye ne Bobi Wine watu bwe yali munaye balinga bagenda kulaba muyimbi ne bagenda okuvanga afunye 80% ekyadondo anti bagenda kulaba muyimbi neka nakalonera bakakubeni yopi kyekiyinza okudda anze twambulya sagala kundetera bivumo bajja kunvuma nvaako yala banvume nebwe kyomamanya Bobi Wine ekyadondo bagenda kulaba muyimbi ne bagenda okuva mu box nga ina 80% nga balinga abaze ku kinyumu nze Khalifa yajinkutudde era singa mbadde nyina candidate gwempagira bugamba nti nyina kabeera mbajja genda wa Khalifa olabe naye sagala nti byakusemba so yakubye zasibala mbya kivulu naawe nagamba kati bigasa achebi era kasanga tuli mukwevuma wala bidda buli yesimbiyo nga toliwe ndipi bamuyisa mu gali kumuvuma akola ki buli aliwanga bali independent wali wakibina kirala abanyiso omwana lwanyiso omwana kakati kiwandikiddwa wakati naye ngende lwanyiso omwana oliko jange jawo ako jaye munabe embogo bibanzala
Amba wekitiibwa. Just wakuba olumu manyo okusamwa samwa. Mpita muko. Mpita okole mala netonda. Ngo mwana oyita okono mala nokomawo. So kakati wewe ebiri. Mu politics tomutunulira ngabo omulaba. Gwe byala basibye ebyo ebitufu babirala. Kyobula agambye nti bafuna gwe beetaaga so sigo baagala. Onaye bali bamwetaaga. Nga mwetaaga. Olwa public okuba politicizing bikibi. Anti kati omanyi kati kibira kifaanana kange kyabayayi. Kati kyemukola muletamu abantu abatalabika buyayi. Kati oli wagamba nti muli bayayi nti kati nono muyayi. Ate abalimu abatalinga bayayi babagobamu. Babusuuti anti. Bagoba abobusuuti n'obutaayi. Ate batandise kulikulutinga babusuuti na butaayi. Judimba bali waaki? Judimba bali simu na mateeka. Ne waaki. Si wabusuuti na butaayi. Wa matayi. Siye mukuwaleta siri kulutu. Siba kulutu bakyasembe okuleta. Nina yajja kumaliriza kyeddusya mu kifo kyayagala okukirika mu bakiri. Kakati mwanange boleka. Kyagulanya yamugamba wangu yagala kifo wano. Ngozo yagala. Naye ngoza siki yanona. Era kiyanona. Era bakimumma wewe batyagenda kuweta nayo ebyafayo bye nafuna. Kakati yandibanga ayinza obanga odinga. Ojja kutegeera. Lwaki omuntu addira ttawulo n'ajooza ng'ate esiimula muntu ava kunaaba. Uva kunaaba otukudda ate takutawulo ojooza. Yali badde eddugala ki? Wabula. Naye ate ebeera eddugala. Ojja kutegeera lwaki ttawulo bajooza ng'ate esiimula muntu ava kunaaba. Ebisimbuliza kwani ebyo. Judimba bali. Kako tululire ekigenda mu maaso awo. Naye I think 70% abasinga okugenda wali banoonyawo kifo. Banoonya bifo naawe. Nange kenyini ayogera wano. Abantu bangi bangamba yo gy'oli okonerayo walize eno n'ofuna ekifo. Kati honestly speaking, struggle tugifuye ya bifo. Era kati yafuse ya bifo. Kiriza obagaana. Era nze kino nkyogerera wano nange bwe ndaba njagala kifo njagenda nkinoonye. Tebajja kikuwa. Ate nga kyenjagala njagenda nkinoonye nga kyenjagala. Polisi nga kinoonya mu format ndala. Naye anti kakati bwe tuba twagala kukola byabufuzi bya kununula ggwanga. Ebyokunoonya ebifo twandibivudde. Nidi tensasula teri popular biki batuvuma. But it is okay. Nze wendi. Ishe. Bana tenga bavu. Nze wendi. And I'm comfortable. Baga matama muri nyamugati. Afe tuli bajjajja anti. Buno obina bina jjajja yabuteekawo. Naye kakati ate yateekawo ka nidi yenze ndio mu bantu abatwana bakateekawo. Kati sima bajjajja twamusinkana nawe tukateekawo. Naye kati abo baleka kwa bajega. Ozitegeera. Kati ate baligenda okwejjako ekifu ku maaso bategeera ati kibali mu kyajjajja nnyo n'okusinga bino ebirala. Ate obudde bugenze. Kati gwe wabuuza Nyanzi omudde byayogedde. Era bwe mbadde ngenda ndiye bamukwata ne bamugamba. Kati kankuwulire abo abaana abatinkiza olwe balitegeera nti ekintu ky'NUP kati kyajjajja yakitwala bukolokolo. Kyagulanyi bw'aba yaaliyo yasigalayo omu. Naye yenzo banga. Gwe lowooza management ya NUP. Nyanzi yennyini yabyogedde yagambye bwe bankutte bagambye agwe oli waffe. Titugenda kukuba tubuulire. Naye nakkiriza. N'aboogera. Uli nakkiriza nti waabwe. Era n'ababawa. Abanda babawadde. Era bwe nadde nzijukirako. Interview gye yakoze yabadde kooti. Oli bangambye oli waffe. Oli waffe. Oli waffe twagala kuyisa gwe tubuulire. Nange nemba babuulira. Walabye Katana kye yagambye ku mwana oli. Yagamba nti president waffe yatugambye buli omu chai. Akombade sinabakala bakakatana. Tewakalabye. Katana. Siye muwanika. Ye muwanika we sente. Yagambye bwati. Oyo byayogera bibye. Tebiri presenting kibiina. Which is okay. I agree. Because omwana byayogedde honestly. Newe kiba nti biwande badyagala okukola. Tobyogero bikola bukozi nga toyogedde. Kakati ate bwo mukulembeze. You don't just disown. Yali baddeke tugeza agamba nti aba abaana abamu munnange beetuma bali excited. Ne tugenda balina obulumi bungi. Ne tugenda kulaba engeri tubakwatako tubabuulirire tubategereze balina okukola ki ebintu. Naye bwe yagambye oyo amateeka gamukwateko nga bwe gasobola. Tetumanyi amateeka gamukoleko bajja okuyiga. Naye omukulembeze jjukira ekintu ky'ovuga kya protest wala bidagamo protest. Ebyo byonna omwana byaddayogera package ya protest. Eyo naye package. Because bw'omugamba Katana to unpack protest vote tajja kyani parkinga. Nebo protest mubaramu n'engumi. Iwa leo yako mpira nga muguyiwa.
nga protesting mpira tunaga twayiye wane katikamu hadi ngumi enyoka bwe kidire cyane mu muganira mu muganira mu ngumi omukono gutambula hakati omwana yagamye omukono ukole ki gutambule yali ngono gantu yote tumumanyi ate protestive vote kati protest bana cyabagenda okwera protest ate mutamanyi nabali badde mutanso bawayi babakwate abagenda okwera protest ate mbawayi babakwate ngobujego obuli abo bumanyi saba kunzi ya waya amanyi saba kunzi gwa bakunganya no mano bawayo yadumira parade uli abakwaga bakunganya nabambaze engatte za kabi ezamaje simane ebyambalo ebyamaje singa polisi yo bebiyita no mano bawayo kitegeza omaze okusunswa mbona bakawaida abalina emitima emigumu kati government nojigamba nti abo balina emitima emigumu betuyina gwe bagamye no gagwa mulimu matiya mulimu matovu mulimu mwani obajitegedde kati bagenda bakwata omukwomu gwe tewewunya bana abana batutema saka basomedde emisango egy'emyaka 2 lwaki kati nga mukama wabo amaze obbawayo kakati kigambe nti bali genda okukitegeera nti kino ekintu mwami Kyagulanyi yasigalayo yekka ng'obudde bugenze nakugamba nga tuli ku programs wankyazanga nti abawagizi baffe bamanyi kye baagala okusinga fe abakulembera oba byolabidde bye nagamba abawagizi b'ebibiina b'enkyukakyuka bamanyi kye baagala n'enkola eyo kikolamu okusinga ffe abakulembedde katana oli yagambye amateeka gamukwateko naye yabadde akyasobola okugamba nti abo abaana abo nti twetaaga obbakwatako tubatereezi munnange banyigirizibwa banyigirizibwa era zinandise poliisi ereme bayisa bubi naye tuba naye tubabudaabuda yagambye gamukwateko mumpi basaba mayisa bankole ki basibe mayisa naye ali mu byambalo be baprotesti abantu basemone ku parade mbawaayo protesti bagenda bakuba enyondo ku mutwe kati muna protestinga ne baani Nyanzo yanajja ku street n'amasuuti ge na protestinga Nyanzinga yewotose nnyo kati omulimu gwamuleta okola guzitoye Nyanzi kadi ya NRM yagizaayo bagimubanja na kati buli bamusanga be NRM mbanja kadi yagibawa ajibadizi lwaki agiremera n'okumuyita obwa chairman kiva kuba chairman we NRM nekyachi akiveeke ekyo bwa chairman n'ekyo bwa chairman takita kadi tagita atali mwene UP ate yawaya abaana baffe ababe bali Bulaaya wamulabye muwala we ngali Bulaaya efe dadi mumute ali Bulaaya bano bakawaida bambi bali wano bampale nywera muguwa abagale nchuka bagale dadi waffe n'Oluganda alwogera bitega ayogera Luzungu lwerere oyo bichepera so kulwana mu struggle badira mu sasidde zinagamba bajja kunkubira mu birala era bijja kuba bituufu kubanga nze nekkiririzaamu ne bwe mba njogera ebigambo mbyekiriririzaamu era batuuka ne bambuuza wadde oyogera bikibi ebyo nesi kunsiba biwaana ebyo tubuulire akolera security era nabaana abawaayo katana n'olya muwaddeyo Lubongo yabagulira ebyambalo n'abasiparedi nga tebali amunyega Lubongo yanekatana bavaawo kuyingira struggle banyiga nnyo government ni yabayisa bubi yabasomesa ne bawe emirimu emirungi ne bagenda okulanga abantu abalala babona ne banyiga ne balumba sajja yava Harvard obunyivu buyitirivu yagamba siyinza kukkiriza bino nga alina omulimu ogumusasula milioni nga 2 buli mwezi alwanira muntu balwanira abantu ba bulijjo balina omutima bambi babuuze baba bali mu lotale abo bonna benjoga ko tebali ali mu lotale n'omu lotale gye tusanga ebyo naye mu lotale tebaliimu abali byabufuzi byo onoonya omusaala gwe bafuna mu political party gye balina Nyanza ali milioni yaga omwezi tena kyagaza bakabwa parliament naye ate obulabulunkani omulaba mu south n'omulaba mu central n'omusanga n'agendako ekira n'agendako wakati ndamusanga waffe Kimanya Kabonera n'ate omusanga Kimanya Kabonera ng'atibye ebipande ojja musanga Kimanya Kabonera ng'atibye ebipande Nyanza oyo yasooka central ndowooza n'agivaamu n'agenda mu north Kawempe north bamugobayo n'akkirira mu south kati n'ekira yayagalayo ojja musanga Kimanya Kabonera ekikulu ayagala kubuwa anti bagamba banoonya bufofofo kati bali mukunoonya bufofofo Lubongo yanoonya bufofofo Nyanza anoonya bufofofo buli omu ali mu bufofofo anoonya
Secretary General yali badajja mu bino simanyambo abayomba ka parliament. Saba wandisi wekibiina. Asalira wekibiina. Nze nsasiddemu abali mu struggle. Nze siri mu struggle. Nze nsasiddemu. Nenda adenda baabana nabagamba mbwandi abagamba mutotaaga freedom. Maya abana babitali. Mbwandi abagamba mutulwanirire. Naliko ku radio. Nali ku radio Sapiensia. Ningamba tulwanirira abantu biki neyogeza. Mayali yakuba esimu yagamba ani yakutuma otulwanirire. Ani yakutuma otulwanirire. Tuli bulungi. Okutulwanirira. Olana ali mu studio za Gundi zali za Good TV. Ndi muneba mwine. Nambuza ani yakutuma ojjo kulwanirira abantu. Bakusabako. Ngate bakusabako. Ani gati bansaba nga byaddala. Nawe ndowooza wasoka n'osirika n'ogamba. Mayali yakubuza ekibuzo nga kitu aga twakusaba. Ani yagamba tuli bubi. Bantu bolwanirira oya otegera abantu bolwanirira abatuufu. Kwata kamera yo. Ku ssaawa 5 ez'ekiro oyite Kampala. Okuva ku Friday oba Thursday akawungezi oyite Kampala. Friday, Saturday, Sunday. Kati gani ku Monday okere ku kkubo saa 10 mu kitundu era ogiteekeko kamera. Ojja kulaba abavuga abatagala abakola ki. Abantu babivaako dda. Osanga ate klabu eze Kampala, eze Masaka, eze Mbale, eze Jinja, eze Gulu. Bantu bali bati. Bawuta mubisi. Babivaako. Kati mumuli eno mwetetegula mubalwanirira olwanirira abandi. Neche yamani Nyanzi. Ali mu struggle alwanirira abantu. Struggle. So kati bana abana bafutu soja bagano kifiiramu abali mu pale. Bamanyi fe tubabuulira. Nze natandika bagamba nga bagamba beyiwe ku makubo ne bagamba mugendeyo nga mwesibye bbiri. Because abagamba tebakitegeeza. Akugamba digenda mukubo etajja gendayo. Myaka era tugitutegwa olabye banga kinga beyiye ku makubo. Nebo bagamba simbe bitoke mukubo. Oli agenda ka boda boda ne yeriawo. Wadamu mulaba. Bamuyolera walinga yakafulume uwe. Ate anatta omuntu amala kulangirira. Mati anja kutta, nenda kutta. Ero kitegezo nkwata sina kutta. Naye mba nakutta nsirika nkuwa bwibutwa. Kimomozo. Neno olangirira encha tugenda kubalaga. Akakodyo mwekyo yagala okusibire waka. Olaba bamulemesezza okuva ewaka. Kati ebyobufuzi tukyalimu ebyo naawe. Museveni ogenda mu nsiko amala kuba kidde. Oba ina byawanikira amabaluwa abo nabagana ngenda mu nsiko. Bangamba tinakaluwe kagwe yeddirayo ewaabwe n'agula ne sengenge. Obote bamubuuza omusajja obote abuuza omusajja atono yaddawa nti oli amanyi gamugwa. Ali eri mu faamu. Naye gwe gwolangirira. Tugenda protest vote. Ulira. Tugenda protest vote. Anagenda protest vote amala kulangirira. Nina baba kati no poster bazikuba bye bipande nzembera ku makubo. Wansi hashtag protest vote. Anti nkugambye bwenti. Kitegeeza kati kite kiriwo. Nze mba nabbanga nabba sente ku account isumala kugamba nti nja kubba. Nze mpita bwisi haka wange nachi ne tukiyingiramu ne nkunyaga. Because the moment you got nja kubba. Nawe wetegekera sizibba. Kati gubaga protest vote jeri. Je munakola malagirangirira. Matiya. Je munakola malagirangirira. Wano besi jero byagamba nga tujja kwekalakasa kunaku wewe tasula na waka. Bamwekangiranga mu kibuga. Sayingidde. Naye gobera mu kibuga mwana okulingize wazze nobuza bazze kati kanfulume. Baweze. We bali abaweze kati kanfulume bakwate. Subira abantu bagenda buka after 2026. Tebanaba sebo kankubulire. Kyota kolanga kwe kugula utalo ku muntu nga muganzi. Ewaka. Nga olina nnyoko. Ba mama bamulese nenga akyali mugole. Ande bumwogerako biki tata batawulira. Omugole bamuwulize bayinza okuwulya byomwogerako. Era bagamba nti bamusiimye. Tebasimye musiime. Tebamwagala bwagazi. Yakubye omulawo. Wano olina enkulu ekiwundu. Ekizimbye tukiratya? Ekitwalenga kiwundu. Si kiwundu. Nekuba n'engumi n'ozimba enkufu. Bwakusanga n'enkufu. Loga mama yakubye omulawo. Yagamba mama yaddaga ne yekona ku kisenge. Batwala kya kisenge. Wekonye ku kisenge. Kakati ono tosobola mwogera kubanga yaliko. Naye kiwe emyaka emirala 5 giyite omwongere eja nti bajja mutwala talinnya. Sure. Kati notice zatandise dda akola bya Besigye. Bajja mutwala talinnya. Naye kimanyi nti kati ka percentage akati nitini kagendako kazibuka ku maaso. Gwe manya akyaliwo.
audience ya kyagina manyi artist abane audience bizegedde artist abane audience era so okuba ennyimba ze namba zino za bantu ba bulijjo zino za high class. Juliana bwe yali ayimba yayimbanga luzungu bw'atereka ekivulu ng'afuna abantu 10 ku Serena paka bamugamba nti olimba kyusa mu lulimi oyimba Oluganda olabe yakola gundi eji n'akuba Serena n'ekola eti n'esaba n'amazzi kubanga audience yakoze eki ne luli yali ali ku class eri nga ija agamba nti yeyo otegeera kati ono audience ye nga artist yakyagina era agimanyi kubanga abantu bamukirizamu n'okutegeera bategeera kitono tebabuuza bibuuzo abantu bamukirizamu bategeera kitono bategeerera bategeerere ekyo nkyogedde over and over obwongo bwabwe babumwazika yabategeerera ekyokukola so tebabuuza bibuuzo naye olunaku lubalikeera ne balaba yakola ebituufu nga bya ddala anti bajja kudduka nga badduka wa Besigye musajja watu wano nga tebana balinya kaboda wano gwe nkutidde iki kati ne bwagirinyira wana ani amuvaako emabega bayinza gamba dokita bakowereza dokita neruli nkugambye bayira bakola ebituufu nga bya ddala bajja kudduka emisinde bajja kuba nga ba prime minister ba Bungereza nga babalonda olwokuli bagamba nti oyo avuddeko emmoloka 8 ezikubeerako zonna zikuba kuno sigaze emmotoka eji n'omukuumi wo zikyuka bukyusi ziti ogenda di ku Downing Street nga tewali n'omwa deployment mpya kyawedde gwe kati oli wa bulijjo alaba Boris Johnson n'ava ku nnyonyi nga alinga nkugambye bwe nti bago yagyekwatira otambulanga prime minister wa Bungereza former bw'oba mu buyinza amaanyi ogalina n'ennyonyi waggulu zibaayo na byonna tanka zonna naye bakujjako bati kabaga ko laptop bag mu nnyonyi toyina na gwe nkutidde ebyofuzi bya wano Sebagala yatuuka nga bamukanyuga n'enkonyogo Sebagala nga tena okuyita mu kibuga ayiteyo bali n'atuma abantu naye nga Sebagala abantu bamulinda okuva ku kisaawe Entebbe paka ewandegera paka ekisaasi ng'ekkubo gonna gakwatidde gati nali nkyasoma senior 5 naye ate nga bamutaddeko musango gwa kubba naye nkugambye omuntu waba akyali muganzi toyogera bigambo ne bwa irisha kati olwalero Kyagulanyi ne babanga yabbye byalayo baga nti yabbye bagaye bya bufuzi omwana mumulwanyisa Sebagala ng'omwogerako Sebagala yajjanga n'agamba nti mulondo ono temubuuza Sebagala bagenda bagamba teyasoma tetubamulonda kuwa mmeya kwati yakola ki mweche bakola abaana batandika ne bagamba abatasoma mujje twegatte ne kivaamu oluyimba era ne bamulonda naye kati gwe bagamba nti Matovu teyasoma mulonda kuwa mpyo mulonda naye gwe baagala bw'ogamba nti teyasoma nga bagamba nti mwenna abatasoma mujje tumulonde akiikirefu abatasoma kati tolwanyisanga omuntu mwikina ensi eyo nti ono wa boda anti yakunga ba boda banne kati kyekyali wali olw'obuganzi obwo n'ekyobutasoma abantu batandika n'ebyokusoma bivaako nga wala obutasoma kye kikwesa n'akalulu kubanga ssuula mpya okuba kategedde kakati omuntu wabanga yaliko yogera bitono nga yaliko Besigye nga yaliko ngona kyosobola okunyega balonda wanekabawo omwana kubwa kansala nga yatimba uti nkipande nakwewandiisa bamukubira essimu oye Matovu wayiseemu congratulations ate ku biki tuwezima kuwa kansala kyogamba bannonze ekyo bayita omuntu ng'aliko abawe ebimpe neggu ne mubikkiriza ebinkunejje ne mubikkiriza kyobola mwena abaka parliament abaliwo nga bali useless ne NRM yabaleeta nga bali useless kubanga bali bakompitinga na bano muleeta abavubuka bali baleeta abavubuka zigenza akire mu parliament munsi mwena parliament eyisa buli biteeke ebitalina makulu kubanga yaliko kyabawa kye mutwala so basobola obbuuka but not now si kati bakyalina emyaka ng'etaano anti kati etaano gino bagimaze n'etaano egijja gye emyaka 10 balina emyaka egi ng'abantu bakyali mu bubuguyavu I'm telling you olunaku lwananva mbajja mutega wali tega Besigye ku CBS bamukuba ojja kuwulira Allah akbar kabir teka waga ndikugamba nga mulanzi wajja n'okola interview
wanga gwankubide simu nti webi wayogera tubiraba mbikugambira wano banaye amalonya mukachara keba namutegeera bati emigo gijja okuvuga abo bakatana simeji bajja kuddukira yene bayine waabwe balubongo yabayine waabwe bajja kudduka baddeyo abalonda abo n'abaana kati kankubulire oyo Ssenyonyi yasoma ne mukyala wange ku St. Lawrence nga onali ku scholarship ya State House St. Lawrence wano Kabakazi Lake ku university secondary awaliwo secondary tomanyi yakyuka bukyusi yali college yasoma ne mukyala wange nga baana ba State House mukyala wange nga baana babagagga era nga bafuna strip ezigende Bungereza zibeera z'abali sponsored by the state ne baana babagagga ndiwe na profile ye musajja mwekuloza bwaba akyewakana aveyo agenda kisomerangako gwe teweebuuza bwe yafuna omulimu ku UBC nga ali under age twaline tukume byasaga no ati katiza bikuga gwe teweebuuza bwe yafuna omulimu ku UBC nga ali under age kali baba leading mu struggle nabo banayugana muda mwe byekitumbavu bobi wine bamutomeza naye amanya alina abantu batuufu oba bamugamba bigambo ki simera kumanya bya mugamba banga nti people power ya mwanga milioni 5 okugenda struggle gwe nkutidde na manya sudewo kalimuke ebyawa gendo interrogate ngomu ku kwabo nyazi na kati chairman we NRM omuntu yekali ku top management nga tabiberanga byali Bobi Wine ani yayina obulandira bwakayihura kati beba leading struggle but baguska banyiga abazo gagga wala banyiga nnyo oli bamuwereranga ate ne bamutolanga nebweru ku trip banyivu nnyo government ne bayisiza bubi Museveni nga musajja mukakamu tasana kuvayo kwogera kigambo n'ekimu kwe njagala ku assignment gendo some dictatorship munsi yonna omuntu nga baddemu emyaka 2 okudda waggulu munsi yonna characters ezimu bawerera abantu ne bateeka mu bifo nkole ya Gorbachev America yamukozesa paka ne mutwana Africa president wa Russia era yakuba USSR ekigu kati opposition bajibaleta mwene ne bakola pusinga nga yabwe tojjukira nti Besigye amala okugamba nga amaze okuzanya emizanyo gyagikoye n'agamba tagenda kuddamu kwesimbawo awono kwe kumeruko kw'amaanyi ne tutumu because balina okufuna candidate lero kwesimbawo banga space yali yalukwago Najitya omanyi mutitizi nyoyo yasinga n'omugamba kali togenda kwa president bwaba ina akaumbi akakuwa agamba bagamba muganda ngi sente zizo zitwale nito kitodda mu kingamba oyo bangamba nebo gawo gato yagala mwesimba ko nategera kubirirawo simu kugambye bwoti genda omugambe tukweta kwa president bwana aba ina akade kadola jaka kuwa limekudda mu kyogerako ngati mutitizi swaga gisobola kiche njagala okulaga nti space ebeera oba ino George Payinga ye dictatorship bakuwerera and you can never know. It only takes some of us abamanyi no fire no manya kati mchala ulawe yakola ensobi na gambe ati yakola nsobi basuma bunira mu manyi bemanyi bebasinkana limbadde ko ne basinkana bebuuza bemanyi bulungi nnyo because mchala wange she was small ngali stubborn nga musomera mu manyi olinga ye head boy waabwe oli yavadde nga mukulembeze kali kwogera bulungi oluzungu ne kakati sikabi kali kalungi mu luzungu nenga performance mu academics si kalungi era nga batimba bayidibo yawo tebabatimba ku notice board wali bajja basekerera nenga oluzungu alumanyi kati bantu bamusekerera ngo olwekyo that is why batuko kumanyigana mu somero ngo manye nga bundu buli stubborn Ssenyonyi yali mulungi mu academics yali mulungi mu luzungu kati bantu bamukolanga ke fujjo olokwa bayi batimbe di prefect ngati yakoze bulungi ali mbo kubasomyo bobi kati ngumuje ne mukola ke fujjo soka interaction yako that's how they connected wazana okulanga okuva ku UBC okujja ku NTV ngera kyali mu mukono omulala ze kati ebyo awo sira we manyize byemanyi byenjogera kubanga uli akaga nti ngena musuwinga ngonswala mu koti nkutwala mu koti nti bisibe tufu tulio tutinkuye record abantu bwe batyo kati ye timu ekulembedde struggle evuma abobutayi evuma abobukoti era ekulaga nti egusa ne mu myaka 4-5 tubakoze kavulunaka okujjako ne batanze okuzanya obwajjati kati awonsola n'okulaba lwaki bakuba bano bampuuga kubanga tebali mu kibalo kyabwe tebali mu bibalo kino kirala ine equation ndala
Era timu eyo. Let me tell you timu eyo giraba. Mu interview yo kubinja gikusunsulira. Nkubule lwaki ba composing ekintu ekyo. And how ne yabayamba. Nechavira ko go Electoral Commission. Esimu yava bye bakola bali kubagobene bali. I will tell you mu second interview. Kakati you not subscribing sebo nawe nyabo. Ate njogera nga ndi serious. Ate nange dande serious sebo. Party 2 enkambwe muko. Ate bonjogera ne bana ebintu bino birunyo omuntu. Bonjogera ne Simbwa Paulo Kagombe bangambe kibina be bakitusa. Anti bakikyusa. Kati uliriza Simbwa Paulo Kagombe ekibina bakiwandisa mu 2:5 bye bibina byokyegere. Bye bateekawo. Bonna bakola ebibina ebyo bali ba iso. Bonna bakola ebibina ebyo. Olubanyo lwa DP okuzira. Nga pate okweta mu referendum bakola ebibina ebyo. Era ne bakozesa simbo ya ejjuba. Ochegere nga yakulembedde ekintu. Ochegere manjali. Ambassador. Bamu bwa ambassador. Alimu ndoza na Algeria oba bateka kati Algeria. Ali Western. Muguni West Africa. Ambassador. Bonna nono yaguza abantu ba NUP ekibina. Yaine ebintu. Bonna he was a very strong ISO guy. Neba ngamba yali mukumi waba wa amini. Ati mugambi ya guy oli wa ISO. Kana byogera mu byogera bya security. Security operative. Security operative. Chobola bantu wamanyi nnyo. Bano bamuteka ko taboni yolo kubango wa ISO. Yayina amapesa ganyi. Nanyiga kola natula ati bali. Gemanyi gayina. Kati bano watugume ekintu bashigwa mu tebakitegeera. Katugume omwesigira kuki. Tugume soko muleke musajja wange. Kyembuuzo omwesigira kuki. Simanyi. Ye mogezi wa National Unity Report. Bwe bolabanga ekintu ekitambula ng'embaata kiryanga mbaata kifaanana embaata eba mbaata. Wangi? Ugate sikategedde bulungi kutugume musajja wange. Mwetegereze omumaleyo kimala. Simba nabadde mukomera musajja wattu. Kati bobo okoze ebitatuuse oyagala gaba ne bano basibidde Masaka ndi basibidde bwerere. Akavayo byali mu byattaka. Aha byattaka kati bali byabufuzi. Era asiri abufuzi. Kati abasibidde Masaka basibidde bwerere. Bakuba bannamawulire. Tebabakuba. Babakuba. Kamera tebazaasa. Era byaligwa ne ku kamera nga bakuba bannamawulire ne kamera bazibakola ki? Kati bage byabufuzi. Bwoba manyi nti olina ekizibu kati olwaironze ni mu opposition. Waliwo ebintu eswa kuyingiramu. Nga we olina okwekuuma ennyo. Wakiri bakwate byabufuzi. Naye kati wewe nvaana nenyina ntikkula omuntu. Omuntu omutikkuda ajja kunoonya bakwata mangu. Kubanga bakwagala dda. Bakwagala dda. Gwate otikkudde. Kakati buno bubiina bu National Unity Reconciliation Development Party n'obulala. Bonna bwali bwa NRA yebuteekawo. Yebuteekawo. Because bayise kiri kye baali baagala. Kati bano zembize bajja ne bagwamu. Zibatamanyi. Kikiza bali set up. Baba setting up set. Yes, it was. Kyogamba ekyabedi bwani kate kyaliwo nga kibiina kyaddala. Ekyagundi ekyamwe kate kyaliwo. Because those are political parties watumanyi. Naye banoonya kiri ekya ISO kye balinamu enkizo. It was a set up. Ne bagwa mu mbiza abayayi. Kyobola abatawaanya banyigako epesa batunula ebbali. Bomwekyanga banyigako epesa nga batunula ebbali. Because babimanyi. Tulinga bali mu firimu naye nga byaddala. Ati kati nze ndiwo babuusa. Tebabagamba kulabisa. Kati nze ndiwo kulabisa. Mutegere bannayuganda ekintu kye mulimu. Mwayingira mu kintu omanyi kibu kyemmese. Ekibu kimanyi kibeera kitya. Kati wadde okkiriza biki. Wadde ovuga kataka. Mbadde manyi ngamba ekinnya kyemmese. Ekibu. Balina engeri bakizinga kiti kibaako obugwaggwa. Emmese bw'oteera eri ebinyeebwa. Bw'oyingira egenda ebirye tesobola kukiwa kudda mabega. Bulebanga ekiwukedde mabega. Amaggwa gano gagifumita gagyongera wa? Kati okiyingiramu tokivaamu. Era kati abantu abayingira mu kintu kyeni UP olinganga ayingira mu kibu kyemmese. Kasito oyingirayo okuvaayo olina okuvaayo ng'ovunze. N'olina olwoga nti kati bannaye mbikooye mbivaamu nti oyo yalidde. Oyo yakoze ki? Tosobola. Olina kibeeramu olina kukola bye baagala. Biyo obeeranga ayingidde mu ssabo lya kifaalu. Kati gw'oli mwana muto tobeerangako mu ssabo naye nze nagendako mu ssabo. Likwata enzikiza liti. Likwata enzikiza liti. Kiboko n'ennyooka muli. Naye nga teri kwekyusa. Jjajja kiboko ennyooka muli. Ne bagala twagala emitwalo 10 n'ogaaniramu 7. Anti kiboko ennyooka paka nga 10 ogiwezezza. Ati kati bonna bajjajja gwe kiwali anti enzikiza gambye ebeera muli kiboko n'ekola ki? Paka nga 10 ogiwezezza. Ati likuggulawo. Paka okiriza nti nja kuzeewola waakiri nziweze. Kati kiri ekintu bwe kiri. So oyingira mu guntu gw'otategeera gugenda okkumira. Bijula yakiyita rabbit hole.
bunyabwa mmese buli eyo buli mu amakona koona tululira nyanzi abaana abawaddeyo kati kike mulimu bw'otakola bwogera kola nga bakuyisaamu eggaali oba bituufu oba si bituufu kuyisaamu eggaali kibalama bakuba muntu wa bulijjo singa bamumala dda lwakuba nti kawaida wa iso wa musirikale amapesa agamanyi ag'okunyiga abo obwina babusasula ssente paka noza mu 2,000 chobola abana abatandisi abalala nze nyina be nalaba ku batandisi paka 220 oba babusasula ssente paka Vincent bali kubatandika kati akati we muntu we abagala ebiina bagulagulaawo ne mwechanga anti bakyakiriza nnyo ebiina byakiya ebiri awo ogamba kinanyo kyanki mizingo kayingira ng'okayubulamu nasa jabanyiga amapensa bannayo bangala abafiri bakola script yaabwe ngono jju kati fe abatakyalinayo kye tweguya anti nze nkiddanga mu buli kaseera nze tontisatisana bya bufuzi byatujja kulaba tukulabira mu box sebo handi otandabirawo era nze abaana basoma ndi musajja muyivu ndi musomesa ate nyo somesa tebikwatako byange kati siri mu kusomesa gwanga ngaba mu kirasi bagambye nti baali bansomesa bantutekerawo kirasi yokaya kusomesa bangamba you a teacher I teach from wherever. Oli musomesa atasomesangako. Sebo nasomesa. Wasomesako. To mpitanga Janet atakola school practice. Janet yasoma kusomesa. Musomesa munnange enti akola school practice yamalako. Singa abadde munnamate kati yagenda ku LDC. Nabyo tobiteke byo. Ate akyo bitya. Sebo bakulembera. Kugamba onyumira okwogera ebye UP ebyabano obitya. Senyumirwa. Era jabite mamwe. Sinya kye. Sokoleke byakatako jabite mamwe. Ate ngate mambyaje. Lwaki obitya? Yakola school practice. Nzate. Mu kiseera ekyo Professor Segawa, Sekamwa, yali dean wa school. Kati yalageno ononye ebyafaayo. Semujanga bati babatikira bonna. Omubuuze yakola school practice amasomero gakoleramu n'obone bwe yafuna. Niye bitubireke nga bw'obitidde. Naye nga bituufu. Bonna bitema muto ddamu kujja kunzija ku interview. Sina kyente mamu. Obadde otya. Oyagala kumma bantu party tweno gye tugenda okukola. Nze nkubuulidde ate party tweyokya. Abantu bajja kudduka misinde. Nze kye nali mmanyi tikibala. Muli mu kintu kye mutategeera kati nze okwekuumirano gwe kyogamba nsaagala butaala. Nze simanyi nti bwe nnyingiramu eniyupimba wakabi. Woza nsaagala butaala. Nkimanyi nti bwe njiyingiramu bwe nti mbawa tabbu nnyo bajja kumpa likes views biki trending naye muganda wange otrending ennaku ezi ebiddako naleka kaba maziga. Kigeza no mubaka aliyo nga ayogera ebitategeerekeka basolo musa moninga ku ai command oyogera biki oyo mugambe ko byayogera nawanze kyapa anze katade ne gombe zibungereza nti Boris Johnson bamujjako kwa prime minister na akwata kabaga ke obuyinza bumuvuddeko naye bwe bulikeera ku machane buve kavulaawo nga bategedde ebituufu ebiriwo ojja kulaba abantu bwe muyita abantu ojja okutegeera abantu kibuuze Besigye twamaze kwogera wano ndoza nakolako nawe interview nyina na interview ndanga 3 ne kutwali nali ku TV yawo ntuvuga nti bande mutula mutane mwebaka ne baliko basimuka ne bagamba kalwanire Besigye naye nga Besigye yali yetaga kuyitira abantu okumulwanirira sakola nawe interview nga tugamba abantu balemedde okulwanirira kwanze ndikiriya nze ndi honest nze nzikiriza nti ebitufu mbimanyi nansi obyogera ni influence sigirina nawe yogere okolako gwosobola ne wali wayogera nga ne bwakola obukolozi okukola nakokka kiso okufuka simbo lwaki weyambisa ekyo kituufu so anyway nze nsaasire bannayuganda bali mu bintu batategeera sibyangu ate kati bali mu byokulonda kwekawempe nabwe tebabitegeera bafutusoje baba basala ensawo kavuyo kali awo kati bamukubidde ki omwana wati kyogambe yakubyo yatasobola kuba nalukoola manyi mbusi mwesiriwaza nnyo eyakubyo nalukoola tamulaba simanyi yabadde akwata ojja kuba bulungi nsi yabakayanya topo esasula yesasula kati musajja wattu ate ebizibu byalina oyo omulenzi era twali kwefudisaawo fene tuwone okukubwa yomukubu bakuba agenda waabwe asamire atereze mandwa ze waabwe bakifeso bajukira abana abakuba abamawulire uliriza bwa mukwano gogeno mugambe nti Salongo yakugambye gende wammwe abuuza abakulu abamusingako
ekyasoba akitereeze bizo kwa biri mu yale ngatabifaako kugame nawo teyawona era nawo bamukuba luwalo no bamawule gwe bakwanda uzaliwa New Vision yali intani nakolo yasoko okujja lwennyini abadde okimanyi waliwo abayinza okunyiiga nga njogedde ebyesabo kwa nagamira biri mu ssabo nagendayo kimanyi waliwo wajja kunyiiga ate ogusalo ngosolo okutagenda mu ssabo olaba n'omusajja wa kamera kafisa yagendayo nakwata kamera aleka yagendayo ate mu Uganda biri bibiri olina okuba ng'okkiririza nnyo mu Katonda olina by'okkiririza mu tukomye wano leero munsanyusanyo n'ebintu byamwe by'ekiyayi tugenda kutandikira awo ne paati yaffe eri ey'okubiri naye togirimba abantu nze soogera bya bulimba abandabidde ebbanga libandabidde soogera bya bulimba nze njawulo eriwo nkubuulira mazima nze natandika kukola bino ebintu bino byemulimu bino bya interview tv biki nga banvuma naye ne nsigala nga ndi consistent naye lwaki abantu bavuma nyina interviewinzeko yagalwa president wa Uganda Magezi ayogera oluzungu olwa Kasambi era totweta bintu bya totweta bikojogo wano bwe mbanga naawe toyogera bintu bya kisiru nja kugoba ndeme kuddamu kwa nawe interview ndi nawe bintu ebyamagezi ote bintu byekisirusiru wano kati alina amagezi njogera tuli mu interview za amagezi ote bintu byekisiru yazzaaka bakitegeeza baade batufa muvuma ama mbere bulungi abatulaba mukomye wano leero tujja tandikira olunaku olulala kuume